Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kusookera ddala mbaagaliza Valentine ennungi egenda okubeerawo mu maaso kaawo endowooza ya ku Mande mbaseerabidde ya ku Mande nga 14 ngibaagaliza Valentine ennungi. Kakati olunaku olwaleero waliwo omwami ono yambuuzizza nti singa mba nvudde mu loogi teekeddwa kunaaba ku ddagala ki? Alaga singa aba agenzeeko mu loogi okwesanyusa nga mubitegeera ateekeddwa kunaaba ku ddagala ki ng'abadde avuddeyo ngadde ewaka. Eddagala ly'onaaba eddagala eryo naliteekayo dda ku channel yaffe eno Kyayiti naliteekayo naye kankwongeremukko n'eddala. Bw'ogenda mu loogi ebiseera ebisinga nga bwe nabagamba nti loogi kebe nga ya bbeeyi kebeere nga ya layisi zonna zisigala loogi ebikolebwayo bisigala bye bimu. Kakati loogi ezo nabagamba nti loogi zibe bye bimu ebikyasinze okubasiiga ebisiraani. Nga mukimanyi nti buli muntu yenna asobola okugenda mu loogi, oba mubbi oba mutemu oba wa bikolimo oba musawo muganda oba muki, yenna asobola okugenda mu loogi n'akolerayo emikolo gye ne yeebakayo n'ayagalirayo omuntu we. Buli kimu ky'ayagala asobola okukikolera mu loogi. Kati n'olwekyo loogi kye kintu ekisaana okubeera nga weegendereza gwe wenna omuntu omukyala naawe omwami. Loogi zeetaaga okwegendereza. Kati buli w'ogenda mu loogi ezo bodda ewaka naaba ku ddagala lino ligenda obbabuulira osaanye onaabe ku ddagala bulungi nnyo, afazaali lyesiigeko bwesiizi. Eddagala erisooka naddala gwe ambuuzizza nti eddagala ki ly'osobola okunaabako nga wakava mu loogi oba ng'obadde mu loogi. Eddagala lino liwulirize bulungi, osobola okufuna omwetango gwokka gusobola okukumala, gusobola okukuyamba n'oba togassa eddagala lingi. Just singa ofuna omwetango gukwate bulungi osobola ogwesiigako mu ngalo n'ogwesiigako ne ku mubiri ku ngoye zo. Ogwesiiga oyogera nti guno mwetango neetangidde ebyo byonna byenjije gye mbadde, neetangidde ebyo byonna byenjije mu loogi. Beera ng'ogwesiimuula nga tonnayingira. Oba ofunye obudde osobola okuguyengera mu bbaafu n'oweeyira n'onaabako, ate awo kijja kuba kirungi nnyo. Omwetango gukola bulungi nnyo. Ekintu ekirala n'akambula ke bayita akambula balamu kayita olunyereketo. Akambula ako nako kalungi nnyo ku gwe baatutte mu loogi. Beera ng'onaaba akambula ako, n'owoonaaba akambula kokka kajja kuba kakolera bulungi nnyo. Kayenge mu bbaafu bulungi akambula onaabe ng'oyogera ogambe nti kano kambula kanyambululeko ebyo byonna byenjije mu loogi oba kanyambululeko ebyo byonna byenjije gye mbadde. Kijja kuba kirungi nnyo. Osobola okugamba nti kanyambululeko ebyo byonna ebitali birungi bibeere nga binvaako. Akambula ako nako kajja kukolera bulungi nnyo gwe yabadde asaba ku ddagala ng'obadde ovaako mu loogi ne munno. Ekintu ekirala akeeyeeyo ako ke bayita akakumirizi nako kalungi nnyo. Akakeeyeeyo akatini akatera okumera emabbali w'oluggya oba ku bukubo obwo buva ewaka nga buyitamu bugenda kukuba eddene, nako kalungi nnyo. Osobola okukakwata n'okayingira mu ngalo n'okeesiiga wenna nga tonnayingira mu nnyumba oba n'okanaabako, kajja kuba kakuyamba. Kati ate akeeyeeyo ako n'omwetango biyamba nnyo obeera ng'oli mwami muzadde ng'olinayo omwana ewaka muto nnyo nga tova mu bwenzi oba ng'obaddeko ne munno mu loogi. Bw'okomawo ewaka nga tonnakwata ku mwana oyo, osobola okusooka n'oweesiiga ku mwetango ogwo oba ku keeyeeyo ako, obukoola obwo obwesiigasiigako, n'olyoka okwata ku mwana oyo. Ojja kuba omuyambi omwana, kijja kuba kikuyambyeko omwana oyo obutamusobya. N'olwekyo byebyo bisatu ebyo bijja kuyamba, naye nga buli kimu osobola kikwesa kimu ky'ofunye ky'oba okozesa. Ky'oba olaba nti ebintu ebyo nga bw'olaba nti omwetango tegusaanidde kubula waka, ekyo nkibabuulira fuba okulaba ng'osimba eddagala eri ewaka. Omwami ndi ku ggwe, kijja kuba kikuyamba. Akeeyeeyo singa oba okalabye nga kameze, ebiseera ebisinga butera kwemeza bwokka. Bw'okalaba nga kameze katalizze tokkiriza muntu yenna katema, kabeere nga kwegamba buli w'ogenda mu loogi okomawo ewaka ng'okeeyisaako, kijja kuba kirungi. Omwetango singa obeera ofunye ensigo gusimbe mu bbaafu oba ogusimbe ebbali w'oluggya
kijja kuba kikuyamba wamu n'akambula osobola obisimba ebintu ebyo olw'ensonga nti birungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.